Senchale Property Real Estates Uganda Limited. Batunzi battaka ez'abamufuna mpola. Era ensonga tuli wano mulaba nti makati gaffe tulinawo Mecky Ekyapa ayina show ye the best of Ekyapa nga 10 November omwaka guno gwennyini. So ngenda kwaniriza saawa eno mukyala Fiona okuva mu Senchale Property Real Estates Uganda Limited atubuulire ensonga lwaki tuli wano olwaleero eri bannamawulire twogolako gye muli bannamawulire ne Mecky Ekyapa lwaki ali makati gaffe wano kibatutegekedde olwaleero. Tuli Sonde bannaye Sonde wali head office ya Senchale Property abayitamanyi oyinza okubola aba offices enjawulo eziri eyo ekyali Wajjala eziri e Busega. So eno ye head office tuli ku wali wennyini owafa ettaka ku headquarter nkutewera likiga kampite mukyala Fiona ajja yogereko eri bannamawulire. Nange nsanyusa okumpa omukisa okubaako okwogerako eri bannamawulire naye ng'ensonga enkulu gye tulinawo essaawa zino ya show ya Mecky eya Mecky Ekyapa. Nange nno nnyumirwa nnyo ebintu bya Mecky. Naawe bw'oba oli eyo ng'obinyumirwa tweguddeko ku lunaku olwo olugenda okubeera nga 10 Novemba. Naye amannya gange bampita Birungi Fiona omuntu bwogezi ba Senchale Property Real Estate Uganda Limited. Naye bwe tubeera eno mu byaffe gye tukola ndi omu ku badirector ba Senchale Property Real Estate Uganda Limited. Ensonga lwaki Senchale Property eri mu kintu kino nti Mecky agenda afuuka kitundutundu ku ffe oba kati bw'omuyita Senchale ng'oli eyo tajja kwegaana kubanga noza mulabyeko enfunda nnyingi ng'ayinako byayogera ku Senchale era nnyongera kikkaatiriza nti tulina kye twatuukako ne Mecky era ayina olukusa okuva mu Senchale okuba nti akola live ng'ate ababuulira ku by'ettaka. Ate ffe tutegeka bibuga by'abamufuna mpola tutagetinze muntu wa wansi ate nga Mecky audience yesinga be bamufuna mpola baffe abaana abali ebweru mu matira tuli eyo ku kyeyo naye nga tuli bamufuna mpola newankubadde nti batukyusizaako ku ggwanga nti tuvuddeko wano mu Uganda tulina we tuyiyiza ne bana abali wano e Uganda abaana ba ghetto ffenna n'abakulu abali ma offices ag'enjawulo. Ku lwekyo Mecky kyakola Mecky Ekyapa kyo kyali tubinyumirwa kati nga Senchale olw'okuba nti Mecky twamusayiningako waliwo assignment gye twamuwa ate nga ffe nga Senchale tulina okuwagirira ddala abantu abaffe era gwe bw'obeera ng'oli part of Senchale mulina ekintu kyotegese ate tetuyinza kukibeera bbali. Y'ensonga lwaki olaba nti press conference eno ekoleddwa wano ku head office yaffe eya Senchale Property bamugamba nti bikwataganirawa ba tiktokers mukitegeera okuba na leero nti Mecky is part of Senchale Property Real Estate. Ate nga mu kino ekivvulu Senchale mugenda kwebuuza ate bw'aba mukozi wammwe mugende mumuwerekere kiggwe. Nedda twataddewo n'ebirabo eby'amaanyi ku lunaku olwo. Bannange togenda kukoma ku kyakuseka na kunyumirwa kwokka. N'abantu abasinga bagenda mu bivvulu abasuubira nseko zokka agamba ne Mecky mbadde mulaba wali ka video n'akakaatinga ne nkafunako eddakiika ntono naye ate olwaleero olwo olunaku ogenda kusanga nti ogenda kunyumirwa ate oveeyo nga weewangulidde n'ettaka gwe tolaba nti munnayuganda gwonna gikoleeyo kino kigenda kubeera kisuffu nnyo n'owamalibwa ayinza n'okwerabira okukyogera n'obulungi naye nga kyetegeeza tugenda kubawa ettaka ku lunaku olwo. Ffe bwe tusuubiza nooza muzze mukiraba mu bivvulu eby'enjawulo nti Senchale bwe bwesuubiza ettaka etuukiriza ku olwo lwennyini tugenda kubawa ettaka. Bwe kyogenda okukola kumyenga sure nti live za Mecky osigala nga kwoli olumu ajja kubuulira akakodyo ke tugenda okukozesa kyengaba okuva leero bw'oba oyagala kuwangula ettaka live ze zonna zagenda okukola sigala ng'ozifollowinga ate ne ku kivvulu kwennyina
obeererewo ddala kubanga ate bw'ona okimisinga ogiraba gw'ofiirwa omukisa gw'okuva mu muzigo ne bw'onooba oli eyo ebweru sindika abaganda bagambe mugende mu kivulu kya Mecky mugenda kufuna ki mugenda kufuna ettaka era ettaka lino obunene bwalyo ne gye tugenda oddibawa ekyo tugenda kibagulira mu kivulu mwennyini tetwagala kubabuusa ssaawa zino kubanga tuyinza oddigaba ku Masaka Road noganzisenga baaligabye mukono gwe jangu eno surprise endagaano ne bwe kinaaba kyapa tujja kujjawo tugenda bigabira ku shop ennyini saagala tubagambe nti ate Senkyale yasaliriza bawadde mukwano gwa Mecky tugenda kugaba ettaka ku olwo nze nkulaba gw'olabika olugenda wona opangisa kubanga ku olwo waliwo emikisa mingi gye tugenda oteekako poloti zaffe tugenda sala 20% ku buli poloti bw'onooba weewandiisizza mu kivulu kya Mecky ku ttebo ya Senkyale tugenda gaba 20% ekyo nkizzeemu ogwokubiri tugenda gaba 20% bw'onooba oli mu kivulu kya Mecky n'ojja ku ttebo yaffe ne weewandiisa ennamba yo ne tugifuna n'ojja ku ofiisi zaffe n'oganze nabadde mu kivulu kya Mecky engeri gye mwataddemu sente saasobodde wangula ttaka kubanga omuwanguzi aba atya abeera omu kati mmwe abalala batawangule nze kubanga simanyi towejjako mu bawanguzi nze ogamba nze sinze nja obuwangula nedda gwe kugezesa omukisa gwo kuba ogenda obeera nannyini ki olwoti naye bweneebeganye nga si gwogitutte ogenda kusalibwako 20% kuba tulina amataka ku Masaka Road TikTok City ensonga lwaki ffe tukoze ebintu bino nga Mecky nga tuli naawe tumanyi nti oli muvubuka ate 80% ku gundi yaffe eya Uganda bavubuka ffe tukola ki ffe tugikoze ffe tuliko so kaakati emiwendo gino era tetugipaaludde nnyo tugitadde mitwalo 8 mitwalo 5 abavubuka obwo obusente tukola ki tubwesobolera so bannange nze mbagamba kimu sigenda kubeererejja bingi kubanga ne ku olwo nze gwolaba ngenda kubeerayo gwe bw'oba omanyi nti onyumirwa ffena byakugamba byembasomesa olwo ngenda Mecky nja kubbako ku buddewo ku olwo ngenda kubeerako wali ate nze ngenda okubawa n'ettaka era bw'olaba ku feesi eyo ng'erinnye wali manya nti ettaka lituuse okola ki ngenda kuwangula lyawatu eyanziza nnyo Senkyale Properties era fenga bannabitone mwebale kutuwagira kuba temwagidde ekivulu kya Mecky kyokka mwagidde ebivulu bingi tubebaza olwekyo nga Senkyale Property Real Estate Uganda Limited mwebalira kwagala entertainment industry kubanga almost temukoma ku ffe ba comedians tiktokers abayimbi buli wamu mubadde weemuli era tubebaliza ddala tetute love eyo mugende mu maaso naffe tubasuubiza nti tujja sigala nga tubakubira akadingidi abantu bajje bafune ettaka bawona obupangisa bafuke balandi road balandi redi banawulire bonna bamu bano beetaaga ettaka dayasiyo gwolaba amaze emyaka 2 ali mu bupangisa naye Senkyale Properties balina ettaka anti nkugamba byetwagala okyusaamu ebyo muleme kutuuka kukuluma ate tufukire ekizibu katufune Mecky ayogereko eri bannamawulire ku nsonga ey'okugaba ettaka ono yabasooka amanya gange babitanga Namlondo. Mecky is my son. I take him No. It's her son, I'm the husband. Husband, yes. She's the wife. Omusani yo. Yeah, omusani. Omuwife yayonsa omusani. Yeah. Then husband tulwanira. Yes, Mecky is my son. Bambi Mecky muntu mulungi nnyo. Sikade muloza Mecky si anayibanyonyola. Nze mbalinze walinga 10 November ku Theatre La Bonita kuba bikimu twatandise dda. Security eggulugulu. Ebyakabi byonna benanga Mecky we mumumanye batandika abatandise. Kano mukyalo ono bwagambye bagenda gabiramu ebirabo bingi nnyo ettaka nga bw'akyogedde. Wanje gwakulira security nzakulira security neyanzenge ndi one of the host ku sheyo ngenda baako like ngejendi eyo mubimanyi ate ebigambo byange si bingi nga mutabani wange kyagande gwasindika amafuta wajimira akatala kasi no mulundi mulala naye era nga nsuubira tugenda kweraba nnyo wefudde ekizibu lwansonga show yange kimanyi Allah alabika amaanyi alaze mangi naye leero ate kinsusseeko
Century Properties, first of all, nkola nabo kyekisookera ddala ndowooza ekyebitiibwa tujja kyogerako mu maaso eyo naye ekyokubiri babadde basponsa ba show yange nga bampeera ddala akasente naye ate leero we bampise wano ne baŋŋamba bagenda kugaba ettaka ku show yange kinkubye walamukko lwansonga show yange eyo ndowooza nnyo era nkiddamu ogwokubiri nalowooza nnyo kukyusa obulamu bw'abavubuka naye senga nakazadde w'eggwanga avaayo kubanze maama ye yankuza maama wange mulabira ddala ng'ali mwowinaawo akutte emitwalo 2 asasudde show Century Property yemuwadde ettaka kiba kitegeeza kingi ku bulamu bwe naye nga mu byonna neebaza abakulu ba Century Properties mwebale omutima ogwo mwebale kuwagira talenti naye nga kyembasuubiza ettaka eryo lijja ggabwa bulambalamba nga bwe babagambye tebannatugamba ligenda bbaawa kyapa oba ndagaano liri sayidi ki naye ng'ekyokuligaba tekujja bbaamu kusaliriza temugenda bbaamu ki ligenda ggabwa straight liweebwa omuntu anaaba aliwangudde so kyolina okukola keerako nga 10 Novemba ku Theatre La Bonita tubalinze obungi ate kati ekyettaka kyo kitukubye wala kubanga ogenda kuvaawo ng'ogenda gwamanyi oba ttaka nawe ofukalandirwa oba balazimba nyumba Land owner. kitege land owner kyekikwera land road cause road katabu so bannaye land road ogenda kujja mushamiki ku mitwalo 4 n'emitwalo 5 netebo miliyoni emu oveewo n'ettaka eitagenda kuvaawo n'abaana balisangewo obagambe nti Mecky yatereza obulamu bwange kaleera mbadde nsaba Mecky ayogere enamba kwe bagulira tickets because tickets abantu bali muzigula oyangu ogula tickets onefikira n'ekirala Theatre La Bonita etuuza abantu batonotono ndowooza tiketi baziguze paka mu kitundutundu ge mazima tebo zo ziri mu bungi tiketi baziguze mwebale nnyo mwebalire ddala okuva we naabawanika posita ne ŋŋamba nina show mundaze laavu ne famire yange bitulaze laavu so enamba y'essimu buli muntu anaaba ayetaaze tiketi oba booking oba reservation enamba eri 0772 95 41 kuba ku ssimu eyo otubuulire ky'onaaba weetaaze eri 0772 95 41 Leta amanya kingo omuntu ali mu bookinga abala kuba Tibakanya Florence naye toteekako ate ssente y'omwana ate n'ogira kuba ssente ejagenda madamu fiona tuwe enamba ya Century Property ayagala okumanya ebisingawo kuba ploti za mufuna mpola kati ayagala okumanya ebisingawo osobola okuba ku 0753 93 38 91 0753 oba n'ogendako ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo YouTube kwetuli YouTube kati nzaaliyo osobola okunoonya birungi Fiona vidiyo zange ez'enjawulo zetukolera mu field byonna gyebiri n'emiwendo osobola okunoonyako TikTok n'onoonyamu Century ne ku ofiisi zaffe ez'enjawulo ekyaliwajjala weetuli twagenda opposite St. Francis Church ne wane Sonde wetuli awali headquarter yaffe tuli mabega wa Toto ebusegamu ababa Hoima Road, Etiana Road, Masaka Road Natete areas ezo kuli busega opposite Ape Boys banange zembalindiridde kwolwo Kuloti tutandikira kumeka kubanga bagamba mfuna mpola bagamba bayira mbadde njagala tutereezeemuko nje waliwo omwana eyawakanye omanyi TikTok sitegwawo lwa buwombi n'agamba abo ba Mecky balimba teriyo ttaka lyakakadde oba mitwalo 8 omanyi yasookera 8 nejja kakadde so engeri gye tuli mu mawulire wandimugambye kati nyongera kubakakasa nti eploti tutandikira ku mitwalo 5 aga Uganda se promotion okuzzaamu abantu essuubi yali ploti ya miliyoni emu netugamba katugise mpaka ku mitwalo 5 tuganye omuntu wa wansi okusobola okufuna kuki ttaka engalo zino zola tezenkanankana waliwo afuna ekingi waliwo afuna ekitonotono n'afuna ekisemberayo ddala ensonga tutegeka emitendera n'emiwendo
ensonga gya wansi ejja waggulu kubanga